Temulaba nti bulijjo mbakuba ne nnyumirwa. Naye okuva His Excellency Bobiwine lwe yatadde akayimba akapya. Ate kati ngenda kuba nnyumirwe paka kuwulira bubi nnyo. Omusajja ayagala okwaza ensi. Yingira omulyango ogugenda mu jjukina. Ate gwe atayagala kusaanawo yadde okuzikirira. Togezanga n'oyingira omulyango ogugenda mu lipina. Y'ensonga lwaki nkubiriza basajja bannange mwenna okwettanira ennyo okukozesa omulyango ogugenda mu jjukina kubanga we wava obulamu. Ate era ne mbakubiriza mukyawe nnyo mwewale nnyo okukozesa omulyango ogugenda mu lipina kubanga we wava okuzikirira. Nga Mukama Katonda yasaanyawo omulembe mulamba olw'abantu abaaliwo mu budde obwo okumujeemera ne bayingira omulyango ogugenda mu lipina ate nga yali yaguwera dda. Bobi mumumanyi nnyo sikigaana naye mumumanyi kungulungulu akyabalemye. Taggwayo bakama bange eyo nnumba ebalagala eresiibwa etuula n'esirikeeka n'ekeneka mu ekyemuyita tokkowa. So nno omwana wa ssentamu oyo olwaleero ajja kulosezaako emmanju. Gwereka ataagula olutamba yalwegulira abalusasira abeeyazika. Njagala ayogera ebikuuno abamulwanyisa temudde mu kkungiriza mutuyane n'amayindo. Amazima agagembwa olw'amutabani wa ssentamu oyo abalema okutegeera bannange. Tongwa yeekolera geegange musiibye muti wamusuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza nti ogugo gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwa Ppunamu mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Nsaasira nnyo era nsekerera nnyo omuntu alowooza nti omanyi Bobiwine, kubanga omuntu gw'olowooza nti omanyi nnyo ate naye kennyini teyeemanyi nnyo. Nga ne bazadde be abaamuzaala ne bamuteeka ku nsi baatuuka kuva ku nsi ne baddayo eri Mukama Katonda nga tebategedde kye balese ku nsi. Kakati bwe nsaasira gwe alowooza nti omumanyi mbeera siri mu kyamu. Ekisooka gw'olowooza ekitabo ekyo omuli point ezirina okusuula Bobiwine ani yakiwandiika ye kennyini. Y'ensonga lwaki yaseetinga trend n'abavuga n'abawugula ne mudda ku ekyo ate era yasobola okugamba nti Warland ceasefire n'abawugula n'abazzawala. Kakati akakatabo mwe musoma point ze mwagala okusuuzisa Kyagulanyi mwana wattu ye yakawandiika. Y'ensonga lwaki nze muyita trend setter, kubanga yasalawo nti kati amawulire ng'agala wano ne gagendawo bonna ne bayiika ne bagamba tumumaze, kumbe y'abo ababazinga abaagala. Era bw'abakoowawo n'abagamba nti kati nkoze bwe nti mu bufunze His Excellency Bobiwine ye muliro ate era kye kimotoka ekizikiriza omuliro. Yayokya ate era yazikiza. Kakati nkusaasira nnyo gw'alowooza nti osobola okumusuula wawadde okyagijembukana n'akusuulamu akayimba. Man and woman tajja kujja kugamba direct nti genda booti ne booti ne booti obakola booti. Naye Bobiwine ayimbira nnyo abategeera kubanga Bobiwine ye basuddewo omulembe guno. Bobiwine ayimbira nnyo abafumiitiriza era abafumiitiriza bulijjo abamubuuza nti ogwawa yabaanikudde. Njagala kibategeezaako nti omuyimbi tayanikulira mu bigambo, omuyimbi ayanikulira mu lutamba. Singa wabuuzanga Yerimani basudde ekibuuzo ng'alaba nti waliwo n'abalala abalina ekibuuzo kye kimu nga ggwe ekikuli mu mutwe, ng'addayo waka ng'akwata ccupa ye ya Uganda walagi ng'ateeka wali jjeta ng'ateeka wano ekitabo ng'atandika okuwandiika oluyimba olukwanikula n'abalala abalina endowooza ng'eyiyo. Kati ye His Excellency Bobiwine temusobola kumulwanyisa kubanga Bobiwine ye kennyini ng'omuntu ayina amaliba abiri ate nga gonna gakambwe nnyo temusobola kugalwanyisa. Bobiwine ayina essuuti ey'obuyimbi, ayina essuuti ey'obwakyagulanyi era ey'obyobufuzi. Ebiseera ebisinga agukumira mu Kyagulanyi mwenna ne mubuukira ne mugamba awedde. Bobiwine n'amugamba sooka ositeepinga ebbali gwe Kyagulanyi guno omuliro nze nsobola okugwezikiriza, n'akwata jjita n'abafumita kityuni. That's why Bobiwine yaseetinga ky'onaayogerako. Era gwe alowooza nti toyagala Bobiwine nga buli lunaku omuvuma
nga Museveni akusasula omuvumi olya ku Bobiwine ogwo gwe mulimo gwo njagala okutegezaako nti Bobiwine gy'oli eringa ng'ente etomera naye ng'ate egaba amata bantu bangi nnyo mwali badde baavu nnyo abanaku emponga byoya abatalina yadde kyakulya tabeera ono Bobiwine naye ebiseera ebisinga Bobiwine akola ne statement bubaabuwe nga mufe enjala musobole okufuna ku kyokulya kati wuuyo yatusuddemu kityuni ekikambwe we eat jukina we don't eat lipina teyabadde ategeeza kakati omusajja n'omwami so si mwami omusajja n'omukyala so si mukyala ku mukyala ate era si mukyala ku musajja ndowooza mutegedde bulungi ababadde beebuuza ebibuuzo Gashumba era bino okubinyumya bisaana kama musajja agenze n'akola ka statement beera wa family tobeera sabuni man sabuni bamuseera abo Bagashumba batusezesa sabuni man abo Bagashumba Frank mutusezesa sabuni kubanga sabuni yakolebwa nga wakunaabisa na kwozesa nemmwe bakawulu kagezi muyine ate emirimu emirala emikyamu ennyo gye mumukozesa ate mmwe mugula mu bungi kuba owammwe ggwawo mangu kampani za sabuni ne zirowooza akatufunye bakasitoma bangi twongeze muve ku sabuni asigaze omulimu gwakunaaba na kwoza Muhoozi ne Andrew Mwenda mukozese jukina mwewala okukozesa lipina ekkubo Mukama yakkiriza limu nga lya jukina naye ate ggwe mukubikozesa ne Andrew Mwenda okuyita eripina oluguudo lw'ennakawuka olwo lukyamu nnyo lwe musaabalirako oluguudo lw'ennakawuka Mukama yalugaana Mukama yatugamba tuyite ku kolansi naye mmwe mususse okugwa akataka nammwe olwo oluyimba lulimu obubaka bwammwe Muhoozi ne Andrew Mwenda mukozese jukina mwewala okukozesa lipina tubakooye okukozesa lipina Mukama yagiteekawo nga ya mirimu mirala nnyo kwetoowolokosa singa omukka guba gukususseeko mu lubuto n'oyisa omukasi kugenda kufuluma manju naye muleke okusaabala oluguudo lw'ennakawuka enfuufu nnyingi eyo enfuufu egenda baziba amaaso gazikirire enfuufu egenda kubajjugaza ku luguudo lw'ennakawuka akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi ennaku zino zonna wabaddewo ebya interview ebitraining nga His Excellency Bobiwine gye yakolera ku TV ya BBC mu ggwanga erya Bungereza be baamuleetera ekibuuzo ky'ebisiyaga kyenkakasa nti yakiddamu bulungi nnyo era tuli so proud of you Mr. President because President amanyiwa w'alina okwogerera ekintu ne w'atalina kukyogerera ne ziryoka zireeta obwana bisajja ebikulu n'obwana nga lwone kakiida ke baapangisiza nze nno kakiida ako bandi nkasaasira kubanga nga tonnayagala bakuzze mu kifo kya Ichuli sooka weebuuze empeera ya Ichuli yali etya era omusaala gwa Ichuli baamusasulamu batya era sooka weebuuze ono gwe bakugamba okuddira mu bigere amagenda ge gaali gatya njagala okukibategeeza ko tulina okubalanga society mwe tuwangaalira oba mu society mwe tuba twogerera oba mu society mwe tubeera tuli obusiraamu bukkiriza omusiraamu okuwasa omwana wa taata w'omuto era oba tokoze kivve kyonna maaso ga Allah okuwasa omwana wa taata w'omuto naye gwe sooka weebuze basiraamu bameka mu Uganda abaali bawasizza abaana b'abataata baabwe abato wadde nga Kuruhani ebakkiriza naye tulina okubala society mwe tuwangaalira nti owange mu Uganda mwempangaalira wadde nga ndi musiraamu kalica yaabwe ekkiriza okuwasa omwana wa taata w'omuto nti nedda kati tulina okubalanga ennyo kalica okusinziira ku community mwe tuwangaalira era ze statement ezibeera nga zitufuluma y'ensonga lwaki n'abasiraamu abavaayo n'aganise nsobola okuwasa omukazi eyeddira engabi nsobola okuwasa omukazi eyeddira ekika kyange tagamba nti nsobola okuwasa omukazi nga taata wange omuto adda ku kitange yamuzaala kubanga akimanyi ekyo kiva ennyo mu kalica mwawangaalira wadde nga mu Kuruhani kikkirizibwa tulina okubala wa bwe twogerera
tulina okubala community, tulina okubala culture. Njagalo kibategeezako nti Munnayuganda tagaba buyinza. Era singa Munnayuganda yali agaba obuyinza, singa His Excellency Bobiwine alamulira Ntebe agaba obuyinza, yoye yatutwale twale lye. Beba batukolonizinga ggwanga lya Bungereza. Nga teri kusiimye nti onaakulembera, nkulayirira tosobola kukulembera. Ate nga ligambye nti togenda kusula oba togenda kusula, y'ensonga lwaki General Idi Amin Dada bwe yali atwala obuyinza mu mwaka gwa 1971 ennaku z'omwezi 25 January. Dr. Apollo Milton Obote yali mu Commonwealth meeting e Singapore. Nakolokota bubinya abazungu kubanga abazungu be baali bakolonizinga eggwanga lya South Africa nga be bakyalitwala ne mu budde obwo, naye nga bafuga aba South Africa obumbula nga babajonyesa nga babakooza akajiri. Dr. Apollo Milton Obote ng'omusajja yalina omwoyo gwa Africa, ng'era omusajja yali ayagala abaddugavu n'abakolokota bubi nnyo. Kyebava bamusekerera ne bamugamba abamu muli wano mwekaliisa naye nga mugenda n'okutuuka okuddayo ewammwe nga si mmwe mukyali ba president, nga muyinza n'okuba muli wano nga ne mu nsi zammwe baabawambye edda era bwe gwali nti Omungereza yasalawo anaatuula mu Uganda. Kyokka teweerabira omuzungu oyo eddembe ly'obuntu mmwe ne babatta batya. Ayinza obutalitwala nga ddembe ly'obuntu ne bwekubira endulu, naye keera osonga olugalo mu musiyazi. Waliwo ebintu ebikolebwa wakati mu kununula ensi, oba waliwo saddaaka ezikolebwa wakati mu kununula ensi nga bijja kutereezebwa after okununula ensi. His Excellency Bobiwine okukola statement nti mu budde obwo nali ndowooza bwe ntyo kuba gye emyaka gye nalimu, olw'okuba ayagala okununula ensi akomye ekitta bantu, akomye ekiwamba bantu, akomye ekisiba bantu, akomye obusosoze, akomye obubbi, akomye obukenuzi, akomye obunanfuusi, akomye obusosoze, akomye obuli bw'enguzi, akomye okutunda ebintu by'eggwanga. Bwe kiba nga saddaaka gye yalina okukola ya statement emu nti mu budde obwo nalina kukola ekyo kubanga nali myaka egyo era nga ndowooza bwe ntyo, si kive nnyo kusinga mu mpembe y'Yoweri Kaguta Museveni eyatigumbula emitwalo gy'Abannayuganda 5 ate gye gyokka egyamanyirwawo mu lutalo lw'okununula ensi. Si kive nnyo kusinga Museveni eyatigumbula emitwalo gy'Abannayuganda 50 mu lutalo lw'okununula ensi. Nkugambye olina okubalanga audience ndi luddawa, baagala ki, yenze mbaagala munki, okwogera obwogezi nti kiri okay oba nali mu budde obwo ndi bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwebalama n'ekibuuzo kyabwe wadde nga bo bagamba abalabe bo tobadde straight. Bekibanga olina okwebalama ekibuuzo kyabwe n'okiyita ebbali oba n'obalaga nti nammwe muli batuufu mu lutalo lw'okununula Uganda. Eyo ebeera saddaaka nnene nnyo 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 okubala audience mw'oyogerera ebyogenda okwogera. Ate audience eyo ogyetaagamu ki, eyina ki ekikyo era ogibalamu ki. Singa mbeera njagala bwa Chaiman bwa kyalo ne ngenda ewa mwami John okumusaba akalulu, naye nga ndi musiraamu mukukutivu sina kindi ndi mutabuliki, nensanga ng'alunda bubizzi bwe. Ntandika kumuvuma nti lwaki mulunda embizi, lwaki nga gwe njagalamu akalulu akantuusa ku bwa Chaiman, nze atagenda jirya kangende ku mulamwa gwange timunange nsaba kalulu, nsaba kunneesigisa kyalo kino, ngenda kikulaakulanya. Bw'anambuuza nti embizi zona azigoba ku kyalo oba gwe onaali embizi senga tukuwa bwa Chaiman, muddamu kimu nti sijja jirya naye ate naawe okugirunda kijja kubeera oke. Bwe tutyo bwe tubala ebyobufuzi. Mukitegedde ba sweet kakati mwewumuzeeko naye nga omulyango tuyingira gwa jjukina
tetuyingira gwali pina. Frank Gashumba olinyisize ebbeeyi ya sabbuuni. Andrew Mwenda ne Muhoozi omulyango tukozese nnyo gwa jjukina ogwali pina tugwesonyiwe. Sengeze.